Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV wona wosinzidde okubanga olaba. Thank you so much. Nakugamba nti nja kuwanga updates oba mawulire agugene kakasa era gembanga nyinako obujulizi agenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Naku lwaleero twadde tuli awo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ateera video eyo ennyonnyolako bye byabadde jjo ku church oba yekereziya eyerubaga era afuddeyo n'avumirira ebikolwa byakoleddwa n'okugaana service eno okubeera ng'ebeerawo n'agamba nti ebyo biraga butiitiizi era n'avaayo n'atunnyonnyola na biki bye baatuuseeko ne European Parliament. Otherwise tugenda kuba tulaba vidiyo ye mu kusookera ddala, then bwe tukomawo tugikubemukko obaolyawo tochi twongere okulaba biki ebyo byasosowaza era byawadde nnyo amakulu. Mujjukire nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu leero ezo ennaku 4 bukyanga agenda mu mbeera y'okwekweka okulaba nga obaolyawo ataasa obulamu bwe n'okubeera nga yeekweka abo abamunoonya ate era nga boogera lwatu nti balina kye bamwagaza so nga ate wakaawe ebyokwerinda birabira ddala nti bikyaliwo mpaka we balituusa ekiseera ekivaawo. Otherwise katulabe vidiyo tukomewo. Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako. Leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera kudduka newankubadde tetulina musango. Naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze n'abasiraamu. Kya kitiibwa nnyo Katonda yakikoze ng'akigenderedde. Ffenna ab'amadini ag'enjawulo okwesanga mu kiseera kino nga tutandikidde wamu okusiiba. Ekyo njaga kitucommunicatingire sinsobi ebintu ebimu Katonda abikola obaolyawo to bringing together. Atulage nti wadde tuli madiini ga njawulo naye tulina ebizibu ebimu, tulina n'ekyokuddamu kyekimu. Era ekiseera nga kino kitwetagisa okugatta emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'obwongo bwaffe tusobole okukola ekyo ekituufu ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne Parliamenti y'omukago gwa Bulaaya, European Union Parliament, era ne twanja ensonga zaffe newankubadde Parliamenti eyo yabadde eyise ambassador wa Uganda mu European Union. Baganya ogendayo. Jjukira nti ambassador akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni yalonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda. Naye ngera bwe mumanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa eby'engwaje ng'omuntu. Naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bye bakoze ku bantu teyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibrushinga off. Njagala mumanye nti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza making sure bakistopinga. Obumenyi bw'amateeka n'okutunda okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekedde awo. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna, naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yastopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyo no kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbagaliza ekiseera eky'okusiba ekirungi. Mukama abampera omukisa. Mwe baganda bange abakatoliki n'abakristaayo bonna nammwe baswaba tubagaliza swamu ennungi. Assalamu ye vidiyo eyo ey'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency nga agezaako okuwa bannayuganda mu byonna byogereddwa oba byonna byagezezzaako okukoonako okubeera nti avumiridde ekikolwa ekyakoleddwa nti gavumenti etuuse n'otutuuka mu byeddiini okusalirawo eddiini ddi w'osaba oba ddi bw'obeerako bweyogerako ne Katondawo. Kitegeeza nti ako kabonero ka butiitiizi era kabonero ka kutyoboola ddembe lya buntu. Omuntu yenna alina eddembe ery'obwebange okulaba nga waayagalidde mu kaseera kawulira kayagalira okubeera ng'ayogera ne Katonda we. Kino kyakoleddwa olunaku olw'ejjo we badde bategese misa olw'ekitambiro kya misa ku church e Rubaga
Lwaga Cathedral tuba kyagenda sentamu ayinza okuba yenga tajja kubeera wataliiwo naye ate abaabaddewo kuliko abakulembeze ba NUP kuliko omukyala w'omusibe Dr. Kano Kiza Besigye omukyala Winnie Kiza yagezezzaako okubeera nga annyonnyola ku biki ebyo ebigenda mu maaso era lwaki Ssaabasumba Paul Ssemwogere yasazizzaamu service eno. Mujjukire nti abantu already babagamba before bakola ekiranga ekyo ku Sunday ekiraga nti bagenda kubeerawo. Even a few weeks back baali bakiisa dda mu kkanisa ne bategeeza bannansi nti bajja kubeerawo ne service eyo ku ssaawa 8. Ngate bwe bwatukidde ku ssaawa 8 bonna ng'amaze otebenkera obulungi mu kyaki ekirango kyayise ekyebigwa bitalaze kyayise wakati mu misa ne bategeeza nti nno bategeezeddwa service eyimirizibwe embagirawo mpaka until further notice kitegeeza mpaka wanaabeerawo okutegeezebwa okw'obutongole either kuyinza obeerawo wiiki eno wiiki ejja oba omwaka gwonna oba obutabeerawo ddala ne bagambye mpaka webanabeera nga bategeezezza kiki oba ddi eservice weeneebeerawo. So ebyo byonna bivumiridde ebikulu ebyakoleddwa twabalabe bangi bannabyabufuzi babaddewo bangi ab'oludda oluvuganya babaddewo era bangi ab'enzikiriza y'Abakatuliki ababaddewo naye ne bagaanibwa. So ekyo luba kyensendamu kyasinze okwekoonako mpozi n'ekirala ayongedde n'ayonnyola ku ebyo ensonga ezabadde mu European Parliament agamba nti ye nga ye yakoze omulimu gw'abadde alina okukola ogw'okukiikirira bannayuganda. One agamba nti babadde babayise kugenda mu Parliament babeere nga bali alive mu Parliament ekitaasobose babona ne bakolesa engeri yonna ey'emikutu gyaffe okubeera nga bakiikirira omunnayuganda. Mujjukire nti ku byayogedde agambye nti lwaki bo bwe bagenze one badde basabye ambassador akiikirira Uganda mu nsi z'eri ez'ebweru wabula ng'ate omukulu General Yoweri Kaguta Museveni yalonda mukyala ate muzungu. So mu bufunze bali batasobola kufuna kifaananyi kya muntu asobola kunnyonnyola ensonga eno bw'erina kuba wabula okufuna abamu bakuba victim oba abantu abali eno ku ground okunnyonnyola ku ddembe ly'obuntu era kye yakoze obulungi ng'alina omukyala gwayita Sarah Bireete. Sarah Bireete ono tujjukire nti nno y'omu ku abo abalwanirizi b'eddembe era abavaayo ne basibwakokko nga n'omusango gwe gukyagenda maaso era agenda n'awoza. Yabaddeko ku meeting eyo yabaddewo era yagezezzaako naye okutemaatema engeri ki eddembe ly'obuntu ebinyigiziddwa mu ggwanga lyattu Uganda. So story ezo oba omukyala Sarah Bireete ne Robert Lwesentamu biki bye bayogedde mu Parliament ya Europe tugenda kuba tubirabamu byonna nga vidiyo eno eggwako. Otherwise tova ku Focus TV nkwekakasa nti oli mulabi mulungi atanaba kusubscribinga please subscribinga tubeere nga tufuna ebintu bingi nnyo ebigenda maaso. Katulabe vidiyo zino bbiri buli omu presentation gye yakoze mu European Parliament era kiyinza kuba kitegeeza ki eri eggwanga. Otherwise tova ku Focus TV. Bye bye. What you can do from your end and what you can do from our end here in Uganda. From your end, of course, you can apply targeted sanctions. And I hear very many times regime apologists claiming that when you put targeted sanctions on individuals, it affects the nation. No, it does not. It saves the nation. You can slap targeted sanctions, travel sanctions, economic and legal, to the individuals, which individuals we have presented internationally, and others have actually come out themselves, like General Muhoozi, Museveni's son. You have laws like the Global Magnitsky, which has been applied to many human rights violators. We request that the same be applied to the regime back in Uganda. But also, association, I mean, it slaps those who believes in democracy and human rights in the face when they see ambassadors or diplomats
from the world-known democracies, standing shoulder to shoulder with gross human rights violations. For example, imagine just a day or hours after General Muhoozi tweets taking pride in murdering people, in attacking people's families and undressing people and tweeting it, taking pride in killing. And then the next minute, you're going to see an official picture of an ambassador from a renowned democracy standing shoulder to shoulder. That is embracing, that is legitimizing impunity. And we call for a distancing on that. I mean, I've not seen an ambassador or an government official from a democracy standing shoulder to shoulder with Lukashenko or these other, renowned dictators. Also, we have requested that for all the aid that is extended to Uganda, let it be conditional. Let it be conditioned to respect to democracy, human rights, and the rule of law. That would be very helpful. If it is not possible to cut out any cooperation, of course, the best thing would be for a democracy to disassociate from anything that contradicts the same. However, if it is not achievable to completely disassociate, then at least let there be a minimum of demanded, reforms that can lead Uganda to a line of democracy. Thank you very much, Mr. And depriving them of a right to communicate or study, including those that were engaged in online studies. I will now embark on the plight of civil society organizations in Uganda. The suspension of work permits for organizations that work on governance, human rights, and elections violates the NGO Act of Uganda, violates the NGO Amendment Act of 2024, because the definition of the NGO Bureau in Section 16 means the board members of the Bureau. These board members do not exist after rationalization. The secretary who signed forms purporting to be holding out as the Bureau is impersonating the Bureau and has no such mandate. And the suspended NGOs were not given a right to be heard, which is a right provided for in the NGO Act. And the indefinite suspension of permits is in effect closure of NGOs without due process. The NGOs have been intimidated into silence because of a mention of activities prejudicial to national security, and most of them are hopeless and they cannot fight back. My third issue is on general human rights violations in Uganda. The militarization of the accreditation process for voter education and election observation leading to elections, which we refused, saying that voter education cannot be the business of the military. And because we were pushing back protecting the laws of Uganda, we were then marked as dangerous. In this election, there was no credible voter education, high militarization of elections, and disruption of opposition campaigns, especially those of the National Unity Platform, disrupted by the military and police, including roadblocks, the issues that we were talking about that led to the arrest. Ms. Barit, I'm sorry. Yes, please. Our chair, Hilde Woutmans, had to leave, so I'm stepping in for her. My name is Ingeborg Telek, and I'm the vice chair of this committee. Can I ask you, please, to come to your conclusions, because I assume this was your third and last item you wanted to address, or not? Yes, please. I will mention the state of judiciary and rule of law as I go towards the conclusion. Thank you. We have the weak judiciary in place with questionable legitimacy because the Bar Association of Uganda has been locked out
of the Judicial Service Commission and the ongoing appointments, including that of the Chief Justice and Principal Judge, have questionable legitimacy because of lack of quorum at the Judicial Service Commission. There is also abuse of the presumption of innocence by the courts of Uganda, and anybody suspected of committing a crime is treated as if they have already been convicted, and this is a violation of Article 28 of the Constitution. As I conclude, I want to re-echo the diplomatic relations between the EU member states and citizens of Uganda. There is remarkable silence from your representatives in Uganda, and we understand the diplomatic relations to be relations between member states while promoting the pride and welfare of citizens. There is silence on violation of human rights in Uganda. There is silence on the re-echoing of EU values that are enshrined under Article 2 of the treaty, and through you, I want to request that the people of Uganda should not be pushed to lose confidence in your representatives in our capitals by neglecting the rule of law and rights of the people. I thank you so much. Asante sana, Mrs. Birit. Kusubscribinga ku Focus TV yani. Binji